Yes, Faali TV jimwasi mutya muli mutya mujeba jemutizako engalo olunaku olwale ngina kusaba subscribe nga tompere video ko like bagita Faali TV uji Brisher Kash Aguzze Motoka e Dubai byongedde okubanga bitambula ku social media kituufu Brisher Kash Aguzze Motoka ya ddala Aguzze Motoka e Dubai oba jisokweta Dubai kubesa wazinali mu Dubai akola tour yali agenze kwekanga performinga mu Dubai eyo nenga ba tiktokers abasinga balina emitima emibi bavudde nga bamwatakinga jukira Brisher Kash yadde agenze okuperforminga ano ne award ye yawangula eya best tiktoker. Ne ba tiktokers abasinga olwensonga nti tebasanyukira okubanga yawangula award eya best tiktoker bavudde nga bamwatakinga bavudde nga bamulumba nga bagamba Brisher Kash teweetaaga kufuna award eyo tolina kyoli abasinga bamulangidde nti munaku family yaabwe banaku maama we munaku muzibu maama we afaanana bulala mama we wange ligiri banji bavudde nga bamulangira ba tiktokers banji olwo bayita Nashibu simanga Nashibu tiktoker ono go bayita Bashiru bonna ba tiktokers bavudde nga bamulumba nga bamwatakinga nga bagamba teyetaaga kufuna award eya best tiktoker. Mwana mwala ono yakusiza kifaananyi nga atudde mu motoka emmotoka ndoza kika kya ama motoka ya tabu nnyo ne eri amawulire gali gatambatambula galaga nti Brisher Kash yaguze emmotoka ekika kya ama mu ggwanga lya Dubai oba mu ggwanga lya Dubai. Njukira Brisher Kash yagenze na performing yakikubye kubanga yabadde ne kana kawala ka ashakama babadde mu Dubai hadde ba performing ne bajjuza muntu wange bajjuza banagana manyi nnyo babadde n'abazungu sebo bajjumbidde abazungu bajjumbidde abawalabu bajjumbidde ekivulu kya bajjumbidde bajjumbidde gundi performance ya bagisanyukidde era basense nnyo gye ba performinzemu mu ggwanga lya Dubai. Esabu ebifaananyi bitambula kusana mawulire agatambula mawulire gaki ga Brisher Kash okubanga yaguze emmotoka nga bwogirengera emmotoka enkula bwetyo munda ebisese nga kiba kika kya ama kika kya ama munda bwetyo beera yakula. Brisher Kash kituufu yaguze emmotoka kika kya ama tubirinze byonna byagenda bivaayo mpola kugamba omanyi bagamba awali omuka tewabula muliro tulinze ninza amawulire amala aganaba gavuddeyo agogera ku motoka ya Brisher Kash yaguze ngalinze era nja kubeera alati sologa kutuusa kwano ku Faali TV uji mu ggwanga lya Dubai Brisher Kash yaguze emmotoka ge mawulire saazi nagatambula ku mitimbagano muntu wange sinza kukikiriza ate sisobola kukiwakanya kugamba njawo bwentyo kubanga ebiseera singa Katonda alina engeri gyayimusamu abantu be kisoboka okubanga Brisher Kash yaguze emmotoka ekika kya ama kisobokera ddala. Omanyi Katonda ewali Katonda tewali kirema muntu wange tewali kirema. Brisher Kash bamulangidde obunaku ba tiktokers abasinga tukisinga okuwonyesa ba tiktokers abasinga bamulangira obunaku tebana kibali. Brisher Kash mwana amanyikirwa nnyo ku TikTok. Brisher Kash bw'ateekayo video ye ku TikTok musawa ngemu ebyekubye 15,000 za views ku TikTok. Kakati omwana ngono ngomuyisamo amaaso ebiseera singa emanyina okuba emitwalo 2 mu 1 hour wali video ye ku TikTok kiraga nti alina following y'amaanyi ate asinga bangi nnyo. Abo naba Nashibu abamwatakinga n'okumulumba tubona kye bali. Omwana wuno kati yaguze ne ama mu ggwanga lya Dubai kugamba ekiri ku social media bifaananyi bino ebitambula ku mitimbagano gegamu ku mawulire agakedde okulaga agatrendinga ku social media agalaga Brisher Kash nti yaguze emmotoka ekika kya ama ali mu Dubai ne ashakama bali eyo ne Dr. Sefeko bonna bali mu ggwanga lya Dubai bali mu kwabeka nga bakiringa muntu wange naye nga ye Brisher Kash ekyali sinzo mutwalayo kuleka nga performinga kosana okufuna award ye ngeya best tiktoker. Sibya ne muntu wange Katonda nga yagambye kuvirayo abakuvite Brisher Kash bamulangidde obunaku abamu ne balumba n'ennyina ne bamuvuma nyata abalumbe nyina tebafuddeko nnyo muntu wange ye yekoledde ye nga ye ebimusanyusa tebafuddeko naye essaawa eno balaga nti yaguze emmotoka ekika kya ama bijjako bivaayo mpola byonna musubscribinge tumentinge mu video enabezeko.